Eddagala eryo liyitibwa omusa. Omusa bwe gutyo bwe gufaanana, ekyo kibala kirungi nnyo okubeera ng'okyeyambisa, kijja kuba kikuyamba okwejjanjaba. Okusookera ddala tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Omusa ogwo gugenda kukuyamba okusookera ddala gw'omwana omuwala ng'oyagala okukuuma ebbeere lyo nga ttutu nga terigwa. Nkusaba obeere ng'ofuna oyiro w'omusa. Oyiro oyo beera ng'omusiiga ku bbeere lyo, beera ng'omusiiga ku bbeere. Ebbeere eryo terigenda kugwa, terijja kufuuka sitookisi, naye olina kuva eno wansi ng'obadde ojja omusiigako, lijja kuba likuyamba. Omusa ogwo mulungi nnyo mukuuma ebbeere nga terigwa. Ekirala eddagala eryo lye bayita omusa ddungi nnyo okummwe abalina puleesa. Ng'obadde olina puleesa ng'ekusumbuwa, funa omusa ogwo gw'olaba, ekibala kyennyini kifune kisaleesalemu obutundutundu obutontono. Bw'omala okisalaasalamu nkusaba obeere ng'okyanikakokko ku musana, naye omusana ogwo gubeera ogusembayo ekawungeezi. Beera ng'okyanikako ennaku nga 2-3. Bw'omala okyanikako ng'olaba kitandise okubeera nga kiwotokawotoka nga kinga ekyagala okukalaakalamu, nkusaba okiteeke mu sefuliya. Beera ng'otokosa obwo bwe wasazeesaze obutundu n'obwanika ku musana, beera ng'obutokosa. Bw'omala okujja beera ng'onywako gwe wa puleesa, bujja kuba bukuyamba bulungi nnyo. Omusa mulungi nnyo ku gwe wa puleesa, ate ekirungi kye gulina tegukaawa, tegulina buzibu, gujja kuba gukuyamba bulungi nnyo. Beera ng'okozesa baguyita omusa.